Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du abadduwa Allah balungi abaliyo mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugenda maaso ne programu yaffe ya hadithi y'olunaku. Twayogedde ku mukyala asaba baawe okutalaka munne alyoke ye amuwase oba okutalaka mujjawe yasobola okubeera nti nno asigala mu bufumbo. Muze mu binnyo era Mukama waffe Nabbi sallallahu alaihi wasallama yaguvumirira era kiri haramu nekyamukisa mubi abakyala bangi bakikola naddala ku mulembe guno gwe tulimu, omulembe gwa social media, omulembe gw'ebikemo, era abakyala bangi gyemize gye bagoppa ku bannaabwe era weesanga ng'emboozi z'abakyala ezisinga kuwangana amagezi, onyigiriza otya bbaawo, onyigiriza otya mujjawo, ebintu ebyo byonna biba bikyamu. Mpozi olwaleero tukugamba nti nga bwe kiri haramu omukyala okubeera nti nno asaba bbaawe atalake mujjawe oba atalake gw'alina alyoke amuwase, era kiri haramu omukyala okubeera nti asaba bbaawe okumutalaka awatali nsonga ntuufu. Wabaawo ensonga kikkirizibwa era bakuyita kweyambulula. Bwekubeera nga okusaba okutalakibwa kuvudde eri mukyala kubeera kweyambulula era omwami yeeramula, wadde nga bw'abeera nga omwami bulyazaamaanya naye amanya alina obulyazaamaanya tasaana kunyigiriza mukyala. Naye bw'abeera nga alaba omukyala, abakyala abamu basaba abasajja okubatalaka lwakuba afunye omusajja omulala nga buba bulyazaamaanya, omusajja wabakkiriza okweramula. Naye omukyala okusaba bbaawe omutalaka mu ngeri y'okunyigiriza awatali nsonga ekkirizibwa mu sharia kiri haramu, era Mukama waffe Nabbi sallallahu alaihi wasallama yakivumirira n'agamba nti ayyama mra'atin, omukyala yenna sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin, agezaako n'asaba bbaawe omutalaka nga tewali nsonga erabika nti nno eyimirirawo okusinziira ku mateeka g'eddiini. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti fa haramun alaiha raihatul janna, omukyala si nti tajja kuyingira jjana wabula n'olusu lw'ejjana lwokka kiri haramu ku mukyala oyo. Amakulu nti tajja kuyingira jjana era tajja kugisemberera ddala. Sindi kyava atugamba nti fi ghairi an tablugha min al-adha ma tu'dharu bihi fi su'ali talaqi maaha, nti omukyala ekyo kiri mu mbeera ng'omukyala talina kisonyiisa kiyinza musabisa talaka, naye bwe kibeera nti omusajja mulyazaamaanya, amunyigiriza, tamulabirira, tatuukiriza buvunaanyizibwa bwe, ensonga sharia zeekonsidaringa, awo omukyala akkirizibwa okusaba bbaawe okumutalaka oba omukyala okubeera nti nno yeeyambulula bbaawe. Naye ate abasajja abamu naddala bwe twogera ku kyokuwasa omukyala asukka ku omu bakisussa n'abeera nti akifuula kinyumo ng'asobola okuwasa omukyala naye nga n'asooka tannaba kumanya wa agenda kusula oba nga n'embeera yennyini alaba ekyetaaga okutereeza. Kakati mu mbeera eyinza okubeera nti nno omukyala naawe olaba omunyigiriza, awo tosaana kubeera nti nno awo omukyala asobola okusaba talaka mu sharia akkirizibwa, naye ebitakkirizibwa mu ddiini ng'omukyala okubeera nti nno omusajja agamba olwo omukyala yansesa, yagenda n'aŋŋamba nti njagala musajja wange antalake nfumbire omusajja omulala, ne mubuuza lwaki, n'agamba eddiini nnyingi nnyo, omusajja andagirira okwebikkirira nze sibisobola, omusajja annemerako ku swala saala gy'oli nsaala ezize n'ezange. Kakati mu mbeera eyo buba bulyazaamaanya okuva eri omukyala era bw'asaba talaka aba ayina ekikolimo ekinene okuva eri Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nsaba Allah atutereereza amaka gaffe, nsaba Allah olubeerera abasajja atuwa abakyala abalongoofu
abajja okufuuka ensonga y'okutereeza eddiini yaffe oba okututereeza bakyala baffe babeere abalongoofu abatuyamba kutereeza eddiini. N'abakyala bwe batyo basabira Allah abawa abasajja abalongoofu abajja okubeera ensonga ebatereereza eddiini yaabwe oba okubatereerereza babba baabwe babeere bayambi gye bali okufuna ensi ennungi n'enkomerero ennungi. Walhamdulillahi rabbil alamin.